Emboozi ya Judith Nakintu twasooka gikulaga mu January w'omwaka guno nga 23 ng'alumiriza nti yagyibwamu ensigo bwe yali mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yatwalibwa okukuba ekyeyo. Wetwogerera ng'ensonga zino ziri mu kkooti era ng'abamu ku bakozi ba kampuni ya Nile Treasure Gate yamutwala ku kyeyo bawere nnemba nagwa kukukosa muntu n'okutuuka okumuggyamu ebitundu bye by'omubiri. Omwana wange yagenda ebweru nga mulamu naye agenda okudda ng'afaanana bw'atyo nga bagamba nti naate bamuggyamu kataago yafuna accident ne bagenda okumukebera nga nsigo ye yavaamu nga takataago mwekali. Twagadde okumanya embeera Nakintu gy'alimu ensangi zino kwe kubissaamu engatto ne twolekera disitulikiti y'e Mubende gy'awangalira kati n'abantu be. Olw'okukalubirizibwa ennyo mu kwogera ensangi zino, Nakintu olutukubyeko ekimunye n'atuterako akaseko okutwaniriza. Ab'enganda ze bannombojjidde obugubi n'ennaku gye bayitamu etuuse n'okwoza lumonde yabawaliriza n'okusenguka okuva eruzira mu Kampala gye nasooka okubasanga okudda wano. Kati omwana wange mu kugenda ebweru twali mu muzigo ne batugobamu nga tetulina ssente kati mwannyinaze nampeewa okusula we tuli we mutusanze. Era e Kampala tumaze omwezi nga mulamba nga tuvuddeyo. Tetuli bulungi, abaana tebasoma, tewali kyakulya. Bagamba nti Nakintu alwala buli kiseera era yeetaaga okulabirirwa okwenjawulo kyokka ensimbi zibeekubya mpi. Tukitegedde nti n'abaana ba Nakintu tebakyasoma olw'ebbula ly'ensimbi. Embeera Judith gy'alimu eyungula ezziga. Omuntu atulwalako n'abeera bubi nnyo tetulina ssente zimujjanjaba. Kubanga olwaleero banneyiba bwe baba tebatuyambye amazima n'ekyokulya ekimu tekirabika. Nakintu ajjanjabwa yeetaaga special care. Alya miiru ze zirina kuba special kuba embeera gy'alimu kyakusaba kyaba ayagala. Talina buyambi, tatambula ku baketi nze musitula buli kimu nze muyamba nange sirina maanyi yali alina okunnyamba okunkolerera ne kusinziira nze atamuyamba. Teri yali atukubiddwa adde akasimu wadde okulambula Nakintu ne bwafa kati teri akimanyi. Abaana alina 5 tebasoma. Eno sekendi taamu twali tumanyi nti bajja kusoma naye tebasomye. Ab'ekitongole ki Migrant Workers Voice abali mu kuyambako Nakintu okufuna obwenkanya bagamba nti ono yeetaaga obuyambi obw'amangu okusobola okuddaabulula embeera y'obulamu bwe. Essaawa ya leero famire yennyini teri bulungi naye ffe nga Migrant Workers Voice tugezezaako okubaako ekitundu kye tusapootinga famire n'okwongera okulaba nti process ya litigation etambula nga bw'erina okutambula. Kayonda agamba nti okuva ensonga zino zijja mu lwatu gavumenti egezezaako okubaako byetereeza naye nti tekimaleera amaanyi gakyetaagisa nnyo okugonjoola obuzibu bannayuganda abakolera amawanga g'Abawarabu bwe bayitamu. Ndowooza ofiisi ya president gye tulaba erwana okulaba nti ba-addressinga ezo challenges ezibadde tuzze twogerako. We appreciate it kubanga it is not like before. Omusango guno gukyali mu kkooti. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.